okwolekera muganda waffe Elisha M. Tulina ennaku nnyingi nnyo mu kadde kano era tusaba Omukama atugumye mu kadde kano ke tulimu. Kadde ka kusoomoozebwa kubanga omukulu agenze n'omuto naye agenze. Kya nnaku nnyo era nga famire tuli mu kadde akazibu ennyo ak'okufiirwa muganda waffe, muto waffe, mwannyinaffe ng'ali mu lutalo lw'abakyala. Omuntu atalwadde tumulwazizzaako, eyabadde omulamu naye n'olaba ng'olwaleero yeebase awo alinganga atunula, naye Omukama atugumye. Puroguramu gye tulina bwe tuva wano tugenda okwolekera olugendo tugende e Kabale Bugonzi mu Buddu, era eyo gye tugenda okugalamiza omubiri gwa muganda waffe ono olunaku olw'enkya essaawa 8 ez'olweggulo. Kale bonna bonna abalina enteekateeka ey'okutambula olwaleero tugenda kusula Kabale Bugonzi, waliwo entambula ey'abo bonna mikwano gyaffe baganda baffe abava e Kampala eno, era omwami Nobode ne mukwano gwe be bakoze ku nteekateeka eyo. Baasi ejja kuba ebakunguzza tugende ate tuwerekere muganda waffe. Nja kwebaza nnyo mikwano gyaffe abaatusizizza mu kadde akazibu akabadde ak'ekibwatukira, kubanga oli nakomye okumulaba ku ssaawa 4 ez'okumakya olunaku olw'eggulo nga musiibula ku makya ewaka ntwasuze, era ne mugamba oli bw'oba oddayo e Munyonyo genda n'ebintu ebyo, ne mbijja mu bbuutu. Nabadde ne Naalongo, oli n'agamba katusooke tumale okugendayo gye tulaga wano kumpi tukomewo, ate ebintu bino ali ye drive ojja biteeka mu bbuutu tugende. Muganda waffe teyakomyewo. Kya nnaku nnyo, naye tusaba Omukama asigale ng'agumya famire kubanga tuli mu kadde ka kusoomoozebwa kwa maanyi nnyo, naye tetulina kyakukola. Kale nno nja kwebaza nnyo parish yaffe eno esobodde okuba nga ate etuwa essaala esooka. Ekitambiro ky'emmisa kino kibadde ekirungi okuwerekera muganda waffe, era tusaba Omukama amulamuze ekisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
kati yabatizibwa mu Eklezia Katolika, olugoye lwakwasibwa afuna esakalamento ly'abatisimu lutujjukiza obutukuvu. Kati agenda kussaako omusaalaba ng'akabonero ak'okukkiriza, yakkiriza mu Yesu Kristo ate